Abakulembeze mu disitulikiti y'e Mpigi batadde abakulu b'amasomero mu disitulikiti eno ku nninga banyonyole lwaki omutindo gw'ebyenjigiriza gusse nnyo. Abakulembeze bagamba nti abayizi abasinga obungi abatula ebigezo byabwe eby'akamalirizo eby'ekyomusanvu omwaka oguwedde mu Mpigi bakola bubi nnyo, nga kino kiraga lwatu nti omutindo gw'ebyenjigiriza gusse nnyo. Abakulembeze abadde abanyiivu bategeezezza nti emu ku nsonga lwaki bawagira disitulikiti y'e Mpigi okwekutula ku Gomba ne Butambala kwe kulabanga abantu bafuna ebyetaago mu bwangu n'okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza, naye kibabweddeko ate okwesanga nga omutindo gwongera bwongezi kukka. Kyokka abakulu b'amasomero kino bakyadde ku misaala egitagira mu budde. Omubaka omukyalo w'ekitundu ky'omu Paalamenti Sala Nakawunde ategeeza nti wadde gavumenti erina endowooza ey'okuggyawo enkola ya bonna basome, naye omutindo gukyali nnyo wansi ddala ng'erina okwongeramu amaanyi mu mutindo guno. Abantu baffe abasinga tebalina ssente. UPE yali tennaba kujja ng'abaana batono nnyo mu masomero. UPE bwe yajja abaana ne beeyongera mu masomero. N'olwekyo bw'eneevaawo bajja kuddamu baddeyo eka batuule. So nze siyinza kukiwagira nti UPE eveewo. Bo abazadde banenyezza gavumenti obutafaayo okulondola mutindo gw'ebyenjigiriza ng'akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno Justin Tagire kino tayawukanye nakyo. Ebimu ku bye baazuula bagenda okukizuula nti naffe kennyini ng'abazadde naddala nga tutulabirira abaana mu byokulya ebimu ku bintu ebyaviirako abaana ebiviirako abaana okulonda. So nze sandyagadde nnyo atunuulire essomero erikoze obubi mbw abasomesa oba headmaster byasudde abaana naye ebintu bingi ffe tolina bw'otugamba olw'okuba abaana tebanywa ki buuki oba tebateekawo mbeera y'abaana kunywa ki buuki ng'amasomero ago galina management galina ne PTA. Nze ndeeta kiteeso nga ngamba amasomero ago gonna agaakola obubi naddala agalina yiwe ennyingi gayitibwe ne management zaago ne PTA tugasisinkane tugabuutu batuwulire obuzibu bwe buva. Lwaki tutikatawuni kanso obuzito obutayi tubuzeewo ng'enkola ya gavumenti bweri eri e Masaka eri e Kyannamukaaka ebeera n'e Mpigi. Ffe tuli authority ago agatatuukiriza agatalina bisaanyizo tubasaba bw'obanga tosobola essomero eryo liggalewo kuba olwaleero n'abaana abaagudde weesanga nga ettundutundu ddene eriva mu basomero g'obwannannyini kubanga tebalina basomesa batendeke, tebalina bikozesebwa bibamala ng'ebitabo, ng'ebibiina, kaabuyonjo n'ebintu ebirala. Oluvannyuma bakkiriziganyizza okuwa abayizi abakoze obulungi ebirabo ng'omu kaweefube okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza ng'abayizi abanywa mu bannabwe akendo mu bigezo ebiwedde bye basoose okuganyulwa mu nteekateeka eno. Alozia Sengendo ku Lwadda LBS TV, Mpigi.